program yaffe ennungi, program yaffe amaaso ku kanisa butereevu ku Just Gospel Media Uganda. Njagala kwaniriza era nga nkusabira gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Tukyali ku mulamwa ogw'okulaga enteekateeka abasajja ze balina okulabika nti basaanyaawo obulamu bw'omwana oyo okuviira ddala ku muto, ku muwere, ku w'emyaka 10, myaka 15, myaka 18. Abasajja balina enteekateeka namutayiika etoogerekeka okulabika nti obulamu bw'oyo omwana babusaanyaawo, either nga batokyalinga obwongo bwe mu ngeri yonna gye babeera basobodde, naye nga byonna biri mu system enteeketeeka obulungi eyaggwa dda okulabika nti bagituukiriza. Mukwano gwange ampuliriza, omwana gwolera okuviira ddala ku nnywanto, okuviira ddala mu lubuto, baagala kulaga titumwinako obuyinza. Oli mu program amaaso ku kanisa, 10 points of Alice Bailey. Njagala kujjukiza gwe atannaba kulabika nti nno osubscribinga content ono, njagala kuwa omukisa anti genda ku YouTube channel otekemu Just Gospel Media Uganda, ojja kulengera programu zino nga zigiramu episodes. Bw'oba wasuba episode yasooka n'eyokubiri, eno gye tuyinza okulabika nti tusembayo okola ku baana. You can subscribe, you can support, you can share. Osobola okusharingirako mukwano gwo ali eyo n'omugamba nti waliwo programu egenda maaso ku Just Gospel Media Uganda, ku Facebook kwetuli, ku YouTube kwetuli. Content tugenda kutandika kumuteeka ku YouTube channel. Weebale nnyo gwakoze ekyo, Mukama akwere ddala omukisa. Share, subscribe, like, bwe tutyo bwe tugenda okuzimba obuweereza. Nkwagala nnyo, nkutegeezezaako nti abasajja bakoze era baakola dda enteekateeka eyaggwedda okulabika nti basuula obulamu bw'oyo omwana omuto n'omukulu. Weebale ku subscribinga, katugende mu maaso. Alice Bailey, 10-point plan to destroy Christianity. Twabadde tuli ku point eyasookedde ddala egamba nti take God out of education system. Kutukyali era tuyinza okulaba nti eno episode eyinza okuba nga eddirira oba nga yesembayo. Tugende ku episodes endala oba ebitundu ebirala ebikwatagana ku program the 10 point amaaso ku kanisa. Weebale nnyo, weebalire ddala gwe mukwano gwange ali ampuliriza, awangalira mu ggwanga erya Germany, awangalira mu ggwanga erya Qatar, ali mu Dubai, Abu Dhabi, Saudi Arabia, ali mu Uganda, Kampala, Kenya, Nairobi, Tanzania, Sudan, mu bugazi bw'ensi eno yonna. Njagala owuliriza ebigambo bino n'obwegendereza. Abasajja bagamba nti abaana abo mubajjeemu enkola etya Katonda, naye tebagenda kukireta direct
tebakikugambye direct, bakikugambye indirect, nawe nawesanga ng'omuzadde ogoberedde enkola ey'abasajja abo. Nakutegeezezaako nti eggwanga erya Amerika lyatongoza dde enkola ezo, lina film industry eyitibwa Disney World. Disney World efulumya cartoons ez'abaana abato. Emabegako Donald Trump yalinga yagezaako okukomawo okulaga nti essaala zikomewo mu masomero, naye nga abasajja amasomero agasinga essaala bazigoba mu masomero. Abaana nga tebakyasobola kusaba, babafuula busy, they make them busy. School curriculums zibafuula busy. Bwe badde waka nabo ne babawa homework naye n'abafuula busy. Bwe babeera mu zi holiday ne babawa zi holiday packages nazo ne zibafuula busy. They want them to be busy with books. In their free time, they want them to be busy with gadgets, laptops, TV channels ez'enjawulo. Bagezezaako creatinga channels ez'enjawulo okulabika nti abaana abo babakwata obwongo. Bagezezaako nnyo okulabika nti abaana abo they capture their mind. Abaana abato Kristo yagamba nti mubaleke bajje gye ndi kubanga abalinga abo obwakabaka bwa Katonda bwe bwabwe. Yesu yatuwa ekifaananyi ky'omwana omuto. Abasajja ne bavaayo bakoze enteekateeka eyaggwedda. Nakutegeezezaako nti baagalira ddala okusamba Katonda ave mu masomero n'essaala zive mu masomero, ng'omwana takyasobola kusaba. Ng'asaba ku ssomero oyo abeera n'omusango. Babafunidde curriculums enzibu, humanity. Babafunidde curriculums enzibu, sex education. Omwana ng'oyo nga tokyasobola kubaako na kyomulimba, omwana ng'oyo nga tokyalina kyosobola kubaako kyomukweka, wabula ate nga yakuyigiriza. Gye mweyongedde nnyo okutenda abaana ab'omulembe guno nti nga bategeera nnyo. Bassebo ne bannyabo, njagala okubategeeza abaana ab'omulembe guno gye beeyongedde okwonooneka, gye beeyongedde okuzikirira. Buvunaanyizibwa gwe omuzadde okulabika nti omwana oyo omukuliza mu mikono gy'atagenda kusobola kulabika nti alekulira. Pawulo kyava agamba Timoseewo, olunyi luno twalusomako, Timoseewo 2 ssuula esooka olunyi olwokutaano, ng'agamba Timoseewo nti bwe nkulaba nzijukira okukkiriza okwaddala jjajjaawo Lois ne maama wo Eunice kwe baali balina. Kaakano nkakasiza ddala nkulaba kuli mu ggwe. Pawulo awa reference eno ng'agamba Timoseewo nti okukkiriza kw'olina. Pawulo agamba Timoseewo ebigambo bino nga Timoseewo akuze. Kitegeeza nti yakula alina ebigambo bye bamubuulira. Ng'ekitabo ky'Engero 22:6 bwe kitulaga. Omwana mukuze mukube golokofu, omwana mukuze mukube eritya Katonda, omwana mukuze ng'amanyi Katonda bw'akula aleme vva mu kkubo bwe lityo. Bw'akula afune ku references nga Pawulo gye yawa
Timotheo baagala essaala bagijje mu masomero. Tunulira mu masomero ago gegendereze. Waliwo activities ze bajja mu masomero, waliwo activities ze bayingizaawo, activities nga welcome parties, activities nga leavers parties. Leavers party ye party mwabaliko mu masomero muzimanyi. Waliwo parties ezizze empya zaali mu mawanga g'abali ne waffe zituuse. Erinnya linvudde mutwe. Oba is it Queen's Party? Something of the kind. Onanzijukiza. Banoonyayo omwana omuwala omulungi, ne banoonyayo omuvubuka omulungi, ne bagamba bano be basserulungi ab'omwaka gwe tusiibudde ku ssomero. Baana abawala ne balyoka bambala, abaana abawala ne balyoka boolesa obukunya, abaana abalenzi ne balyoka boolesa amatu ne bagawumula, ne bakuba endongo, bagenda okumaliriza endongo, ne balya emmere ne banywa omwenge. Wayitawo wiiki ku 10. Nziramu wayitawo wiiki ku 10 nga kuliko percentage efunye endwadde, kuliko percentage efunye embuto. Zitwandiyise unwanted pregnancies. Basebo ne bannyaba abaana babakoledde ebintu, babakoledde parties ezo ziresa obuzibu, birthday parties ku masomero. Bafubye nnyo okulabika nti bakufuna ekintu ekisika obwongo bw'omwana, bakitaddemu nnyo amaanyi, ne banafuya kye bayita okusaba. Bayibuli etusomesa mu Basesalonika ekisooka 5:17. Tetulekangayo kusaba. Never cease to pray. Tunuulira mu curriculums ezo esaala, okusoma ku Katonda, okuyiga ku Katonda, n'okutegeera Katonda biri luddawa. Njagala kutegeeza abasajja tebakomye okwo, ne babaleetera abaana abo zi cartoons. Nkutegeezezaako nti ku masomero nga basoma bali mu bisulo basomadde, abamu babafudde busy, abaana babafudde very busy ku ssomero. Eyo spiritual attack bamufuula busy ku ssomero, ne bakulaga nti bwadde waka bagenda mufuula busy, bamukontrolinga ku ssomero, ne bamukontrolinga n'ewaka. Ne bakulaga nti nawe omuzadde omwana oyo tomulinaako buyinza, ali mu mikono gyaffe, yeffe abamulinako obuyinza. Ne bamutisa ebitabo, nadde waka nalaba cartoons, nadde waka ne bamutika pamphlets eza holiday package. Baagala abeere mugezi nnyo, baagala abeere nga SST, baagala abeere nga biology, tamuva mu mutwe. Naawe ng'omuzadde omwana alina okubaako emirimu gy'akola ewaka, akuyambako okwera olujja. Bw'aba amanyi ofumba, alina okufumbira, olunaku nga luggwako alina okudda mu bitabo, olunaku we luziba alina okulaba TV. Ne babatega ne bagamba nti kale bwe tunaleeta information eno direct
bana abasajja bajja gitegeera, abazadde bajja gitegeera, katubakweka ebintu bino ne baleeta zi cartoons. Basebo ne banyabo, si buli cartoon omwana wo gy'alaba nti emuwa information gwe nga gy'olowooza. Buli olengera zi cartoons mpitirivu amanya. Waliwo cartoons ng'emmotoka eyogera, waliwo cartoons ng'omusana gwogera, waliwo cartoons ng'ente eyogera ng'omuntu, waliwo cartoons omupiira nga gwogera. Creation work plan ya Katonda temwalimu nte kwogera nga muntu. Basebo ne banyabo, creation work plan ya Katonda teyalimu muti kwogera. Ekyo kyokka kizimba omwana mu mutwe n'akula nga akimanyi ne bakimuzimbamu mu mutwe nti emmotoka, it's not just a car, it can be something else. Ente eyo gye mulaba, it's not just a cow, it is something else. Wali olabyeyo embwa eyogera ng'omuntu, wali olabyeyo endogoyi eyogera ng'omuntu. Basebo ne banyabo, cartoons bazirese nga zoogera. Waliwo cartoon emu gye njagala okugamba eyitibwa Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Kubanga togirabangako, saagala ogambe nti ogenda kuginoonya. Sikulagidde nti genda oginoonye, naye njagala kutegeeza ze zimu ku cartoons ze bagezaako okubaaninga nga ziwa information mu baana. Cartoon eyo gye bayita Teenage Mutant Ninja Turtles erimu part nga enfudu ezo zoogera ebigambo ebizito ebyanoonyerezebwako nga si byakusaaga eri omwana omuto. Cartoons ezo zirimu information zamaliriza ziya pizza nezikola advertisement za pizza. Era information gye tufuna ku movie eno bagamba nti etunze nnyo ku pizzas. Oyinza okuba ewuweeyo omwana otalya pizza, ew'omulala azirya. Abaana bakuze nga balya ebintuntu bwe bityo ne bavaamu endwadde ze tuyita obesity. Omwana n'akula nga munene. Omwana myaka 10 ng'omulaba oyinza okulowooza mwana wa myaka 18 oba mwana wa myaka 2. Ng'ekigendererwa mu kyo bakuba advertisement ng'oleseewo entertainment. Omwana amaliriza agamba, "Mami, I want that pizza." Tunuulira abaana abali eyo bali ebintu. Ekigendererwa ky'abantu bano omwana agejjulukuke, omwana afune omubiri, atuuke yeerabe mu ndabirwamu nga yenna agezze, alinga nga kikoko ekizungu. Oluno ng'asobola okweraba ti asobola okukola ebisuka ku myaka. Tatozi zino mu movie eyo
gye nkugambyeko oyitibwa Teenage Mutant Ninjas Turtles. Zikola emivuyo, zirwana, zikulaga nti zirwana, zitta, zikola akacyankalano. Kyenkugamba, they are very stubborn and they mean what they say, they mean what they do in the movie. Omwana avaawo nga naye ayagala kukwata jambia, ayagala kukwata muggo nga bwe yalabye mu Tato Teenage Mutant nga bwe yabadde ekola. Naffe twakuledda mu buto nga tulaba firimu, ne tuva mu kibanda kya firimu nga naffe tugamba nange ndi Swaz, era nga nange ngamba nange nina akabode nga Swaz. Basebo ne bannyabo, firimu ze twalaba zinayo zaatuteeka. Twayiga okulwana, ne tulwana ne bannaffe, njagala kubanga jetiri. Kati abaana tebakyabalaga firimu za jetiri, bakweka information. Waliwo katuni emu endala bagita Boss Baby. Boss Baby. Boss Baby, it's a family cartoon. Eyitibwa Boss Baby. Naye basebo ne bannyabo nga baagala kulaga nti naawe omuto, naawe omwana osobola okubeera baby, osobola okubeera boss. You can be a boss. Osobola okukomandinga, osobola okulagira. Bino byonna bigendeddwamu ekigenderero ekyokulabika nti bafuula abaana bamawagali. Bazadde nammwe mujja gamba omwana, you are boss, boss baby, boss baby. Omwana yeewulire nga naye is a boss. Nkulaze ku cartoons ezo. Waliwo cartoon endala eri famous ennyo eyitibwa Tom and Jerry. Is my favorite cartoon. I watch it. It's my favorite. It makes me laugh. Tom and Jerry anzijako stress. The way they run, they are friends, they fight. Naye basebo ne bannyabo, Tom and Jerry alina ekintu ekimulala ekimuliko. Buli olengera cartoon ya Tom and Jerry, they are so violent. They are so bali violent nnyo. Omulenzi oyo Tom and Jerry. They run. Naye tebali we bali bazanyidde ne batayonoona bintu. Yes. However much they are funny, they end up destroying things in the house. Ebyo byonna byonna babikola. Omwana yo bamusindikira information. You can be like that. Complaint yagenda mu Disney. Complaint yagenda eri ba creators bakatuni eno eyitibwa Tom and Jerry ne babagamba violence eyitiridde mu cartoons. Abaana baffe, they are turning out to be violent in the house. Era wegendereza cartoon eyo gye batandise okuleeta empya ya Tom and Jerry eri animated. Esemuko wansi teri munyo violence y'amaanyi, naye era nayo bw'ogitunuulira still eyina information gyesindika eri abaana abato. Basebo ne bannyabo, bano abasajja tebawoneka.
baleeta movie eyo yitibwa Boss Baby. Boss Baby ereeta abaana okubeera nga bafuna amawagali eri bazadde baabwe. Gwampuliriza, omwana yabeera akimanyi nti yenze boss. Hello Boss Baby, yes. Waliwo katuni endala eyitibwa Pokemon nayo esindika information eri omwana omuto. You have to be violent. Kamalirize neno tugendeko mukuumulamu dakika nga 5 zokka. Waliwo katuni endala eyitibwa Scooby-Doo. They are all interesting cartoons. Naye they are sending a reflection of information eri abaana abato okubeera so violent, okubeera nga tebawuliriza. Bano abasajja babagamba mujje Katonda, mujje Saala mu curriculum activities. Bwe muzijjamu abaana mubafuule busy, abaana mubafuule so busy. Kyovola nkati batandika buli lwa mukaaga abaana bagenda ku bouncing castles. Abaana bagenda kuwuga, bwe bagenda okuwuga laba ennyambala gye bambalamu. Baagala omwana akule nga talina fear yakulaga mubiri. Kyovola babakula, kyovola tulaba abaana abawala basiiba mu nkunamyo. Nazikuno omwana omuwala teyalaganga bisambi, omwana omuwala teyalaganga kitundu kya kifuba, teyalaganga mugongo, teyalaganga kundi. Omwana omuwala teyalaganga vivi we yawulira na kisambi kye. Olwalira abaana abawala mibiri giyita wabweru, mugongo gutambulira wabweru, otambula ku street, olunaku lulamba ogenda oddumaliriza okudde waka, ogattagatta obufaananyi bw'abaana boolabye abawala, ebitundutundu n'obigatta. Basebo ne bannyabo omaliriza ofunye omwana omuwala nga mwereere ng'ali wali omulaba. Tebakyalina kutya wadde ensonyi munda mu bo olw'ensonga nti bino ebintu bazze babiraba, bazadde baabwe babibalaga, ku TV babiraba. Omwana waba alina Katonda muye munda, omwana waba nga akuze ng'amanyi okusaba, omwana waba nga akuze ng'amanyi Katonda, ajja kubeera nga Timoseewo. Pawulo gwawako reference n'amugamba nti Timoseewo, ndabye okukkiriza kw'olina mu ggwe nga kulinga okwa jjajjaawo Lois n'okwa maamawo Eunice. Omukyalo ono Alice Ann Bailey enteekateeka ze yakola, bassebo ne bannyabo gavumenti y'omu America zitambulirako. Bassebo ne bannyabo zibali mu kupushinga agendas ez'amaanyi okulabika nti omwana gw'ozaala ali mu lubuto bamufuga ng'akyali mu lubuto, ne bakulaga bamulinako obuyinza ng'azaaliddwa, ne bakulaga nti bamulinako obuyinza ng'akula, ne bakulaga nti bamulinako obuyinza ng'asajja kudde, kubanga akulidde ddala okufuuka omukazi nga bamulinako obuyinza.
baagala bafuga obwongo bw'omwana okuva mu lubuto okusookera ddala ku byalya. Gwe omukazi ali olubuto byolya. Omwana byalya. Tunuulira nnyo omwana emmere gy'alya. Tunuulira nnyo omwana katunzi z'alaba. Tunuulira nnyo omwana obwongo bw'engeri gye buddukamu. Waliwo abaana ng'abamu bw'abeera mu banne abalina emyaka 10 ye ng'alaba yeetaaga kubeera mu baana balina myaka 2 era mujja musanga ng'ali yekka. Mujja musanga nga baana abato tabafaanana, baana abalala tabafaanana, era ng'akulaga nti emyaka gyabwe byendowooza si bibalowooza. Basebo ne banyabo, eno spiritual attack. Muje Katonda, muje Saala, mu academic, mubajeeko zi Bayibuli. Balina teachings, balina amasomo ge batonzeewo, bangi mugamanyi. Theory of evolution, theory of humanity, bakulaga nti omuntu is not created, is evolved. Nabategeezezza akabawulidde episode eziiseeko. Mu episode ey'okubiri nabagamba alina omusomesa yakola debate nange naŋŋamba nti humanity evolves. Yava mu zike ne likunkumukako obwoya ku mugongo, ne lijja nga likula ne lifuuka omuntu. Ne mubuuza ekibuuzo, ezzike lyali kazi lyali sajja? Amazike gaali ameka? Yaŋŋamba ezzike lyali limu. Ne mugamba lyasanga wa? Ezzike ddala. Bagezaako okulabika nga generation eno ey'abaana abato bagyataakinga, bagisaanyaawo, bata system, academic system bazita, bakuleetingawo organization, bakuleetingawo charters. United Nations eguddewo charters ez'enjawulo nga ziprotecting omwana. Nga ziprotecting omwana, bassebo ne bannyabo. Bakuleetinzeewo ebibiina eby'enjawulo okulabika nti omwana oyo balinga nga bakulaga nti bamukuyambako, balinga bakulaga nti muleete tomusobola, muleete tumukuyambeko. Be bayita ba foster parents. Era musayininga ne documents. Omwana kamutwale akulire mu Russia, omwana kamutwale akulire mu America. Kasita bamutwala abatakyaliwo, kasita bamutwala aba atandise okuyingizibwamu information. Basebo ne bannyabo, hard disk nga batandise okugikyusa. Wayitawo emyaka 2 oba tokyamusobola, oba tokyayinza mutegeera. Baagala abaana baleme kubeera just wise, naye babeere bakalaba, abaana nga bajagujagu, nga tebalina magezi ga Bwakatonda naye nga balina magezi ag'ensi. Owooza kuwoza omwana wange mugezi, omwana wange amanyi laptop, omwana wange amanyi okukozesa laptop.
Simu yange tamanyi buli kimu esimu yange omwana wange munange ne simu yange buli kimu akimanyi. Naye ate omwana wange tamanyi kubikula Bayibuli. Naye ate omwana wange tasobola kujja nnyiriri bbiri mu mutwe nga talabye wasoma. Kituufu omwana wange asobola okutula ku firimu n'agiraba nga ya ssaawa emu n'ekitundu n'alaba katuuni n'asigala nga ayagala okulaba endala, naye tasobola kusaba ssaala eweza ddakiika 10. Nkutegeezeza, they are making your kids, your children, our children to be busy. They make them to know that they know their rights. They make them to believe that they have potential and abilities in them when they are still young. They make them to believe that they are protected and they have the rights to say yes and no. They make them busy from school. They create a lot of subjects in the academic curriculum. And they give them a lot of time. Ne bagende waka ne babeera busy babadde homework. Mbagala babeere bagezi. Kumbe nkiddamu baba wa homework si kubeera nti no bagala babeere bagezi nnyo. Ne baba wa homework olw'ensonga babeetaaza ne waka babeere busy nga bali mu bitabo. They don't want them to get a chance, to get time to look into the Bible or to go for a prayer. Bwe yandibadde agendera okusoma Bayibuli ali mu bitabo asoma. Akola homework. Holiday gyalimu bwe yandibadde abeera busy ng'ayambako bazadde b'emirimu, bwe yandibadde abeera busy ng'ali mu kuyiga ku bintu ebirala, bamwetaaza abeere mu bitabo. Bassebo ne banyawo, buvunaanyizibwa bwo gw'omuzadde nange nga Bayibuli tusomesa mu Efeso 6:4. Abaana bo mubakwate n'obwegendereza, temubasunguwaza, mubagunjule, mubawe ekkubo lye balina okutambuliramu eggolokofu, ekkubo lya Katonda, kyeŋŋamba nti the instruction of the Lord. Tomukambuwalira, tomulaga busungu, tomulaga bukambwe, mukwate n'obwegendereza, muteeminge obeeko naawe ekkubo ly'omulagamu. Nabagambye mujja kunoonya episode ey'okubiri. Bayibuli tusomesa mu ngero. Suula omuggo oyonoona omwana. Ate era Bayibuli tusomesa nti suula omuggo olugga ozikirize omwoyo gw'oyo omwana gugende mu geyeena. Bayibuli betusomesa. Kitegeeza nti buli bakuggyako rights nga gwe omuzadde naawe ne bazikuggyako ne bazeesigaliza rights ne baziwa omwana. Omwana aba alina rights over you. Omwana aba alina obuyinza ku ggwe. Pulaani z'abaana abasajja bassebo ne bannyabo. Pulaani zaabwe za kusaanyaawo baana bato. Pulaani ey'okubiri
gyenateeka ku 8 egamba nti reduce parental authority over children. Katusoke tuwumulemuko tukomewo neeyo gye tuba tumaliriza nayo olaba obuzibu obuliwo. Buzibu bw'amaanyi. Bakoze batya okulabika nti no authority y'omuzadde bagirowalinga omwana nga yalina authority enene. Katukomewo. Don't forget to subscribe. Don't forget to share with your friend. Don't forget to like. Sindikira munno obubaka buno. Omuzadde ateekateeka okuzaala omwana, omanye abaana bye baba batunuulizza okukola. Basebo ne banyabo zikiriza nkukuliseeyo mukuwumulamuko tumukitubaddemu. Nakutegeezezaako nti enteekateeka namutayiika abasajja gye balina kulabika nti omwana oyo bakuggyako obuyinza nga tokyalina buyinza ku mwana oyo nga be bamuyinako obuyinza. Reduce parental authority. Ng'omwana bw'omuzaala tokyamuzaalira kyalo wabula omwana omuzaalira gavumenti. Abasajja baabano buli we bakuggyako obuyinza, buli we bakugamba nti omwana oyo tomukubako, buli we bakugamba nti omwana oyo mukwate n'obwegendereza, tomukuba, tomunyiiza, tokuba. Sigambye nti kubakutta, naye Bayibuli ekiyita okukangavvula, ate Bayibuli ekiyita kuba. Bayibuli tusomesa mu kitabo ky'Engero 13:24 buli olekerawo okuba omwana oyo ng'akoze effujjo, ng'akoze eddalu, omwana oyo kitegeeza tomwagala. Bayibuli tusomesa nti kitaffe atukangavvula kubanga atwagala, Katonda. So bw'okangavvula omwana oyo kitegeeza omwagala. Naye bw'otamukangavvula, Ngero 13:24 ate eraga nti oba tomwagala. Bw'otamukangavvula kitegeeza nti tomwagala. Naye ate oyo ayagala omwana we, bassebo ne bannyabo, amudisipulininga.
kasita omwana oyo babutandika okujjako right ey'okukwata omuggo omuyise ku kabina, kitegeeza tugenda kusitula generation eri very tough. Tugenda kusitula generation etayagala kubwako, tugenda kusitula generation eri undisciplined. Okusinziira ku Bayibuli kiba kitegeeza batuleetedde okukyawa abaana baffe. Abaana abo okubeera nga bagondera authority eri waggulu nga gwe ye muzadde, kiva ku gwe engeri gy'omukutemu, engeri gy'omututemu, naye ate authority bagikugjeeko kuva waggulu. Kitegeeza you have no right, you have no authority over that child. Batugambye reduce parental authority. Basebo ne banyabo, abasajja balina enteekateeka okulabika nti abaana babazikiriza. Tulabika tugenda kweyongerayo, tugenda koma wano. Mbaagala nnyo, mbagalira ddala. Mukama abankuumire. Katusooke tukome wano ku nsonga z'abaana n'enteekateeka abasajja ze balina kulabika nti obulamu bw'abaana abo babuzikiriza. Bingi nnyo tetusobola kubimalayo, bingi bye tukyalina okwogera. Oli ku program Amaaso ku Kanisa ku Just Gospel Media Uganda, nali mabega w'emizindalo gikutuusaako Nicholas Mwolezaawo. Basebo ne banyaba abasajja bano ekigendererwa kyabwe kwe kulabika nti abaana abo omulembe gw'ekkanisa gufa. Nabategeezezaako nimbagamba nti endwadde eyo egenda mu maaso eri mu kutambula. Basajja balina programu enteeketeeke ey'okulabika nti waliwo omulembe gw'abaana oguzikirira mu byenjigiriza. Waliwo omulembe gw'abaana ogubeera script. Kabafune embuto nga bali waka, bagenda okudda ku ssomero nga tebalina busobozi. Kababeere waka balabe ebifirimu, kababeere waka bononekeraawo, bagenda okudda ku ssomero ng'obwongo obusoma tebakyalina nga bafuuka violent. Byonna biteeketeeke, zonna agendas ziri well scripted. Basebo ne banyabo tebalina kintu kyonna kye bakola nga tekiri planned. Buli kimu kiteeketeeke ekyaggwedda. Abaana mubasibe enviiri, mubatwale mu zisaaluuni. N'osanga abaana bali mu saaluuni babataddeko ebyuma mu mutwe biri mu kubafumba nviiri naye nga bali mu kubalwaza. Bagamba nti abaana mubeegendereze emmere gye mubawa, mubeegendereze ebintu bye mubaliisa. Si buli kyakulya nti omwana oyo alina okukirya. Si buli kyakunywa nti omwana oyo alina okukinywa. Bi soft drinks, bi Coca-Cola. Saagala kumenya kuttira abantu bizinensi zaabwe. Naye nkugamba kendeeza ku mwana oyo by'omuwa ebyanywa. Ne byalya.
emmere gye bamuwa gimulooza nti emuzimba mubiri, ebizimba bwongo, ezimba bwongo kubeera violent. Kyovulaba omwana oyo akula nga mukambwe, omwana oyo akula nga tagambwako. Omwana akula nga taseka kubanga alina firimu ze yalaba, zi cartoons enkambwe. Omwana akula nga tafugibwa kubanga yalaba cartoon eyitibwa Boss Baby. Ayagala abeere nga yakira ku banne. Lwaki tonzikiriza n'enkoma wano? Tugenda komona ate mu paati endala. Tukyalina bingi nnyo ebigenda maaso mu kanisa bitugenda okuba nga tukutuusako. Omwana oyo tusabire. Omwana oyo leka aleme kubeera bize ku bintu bitagasa. Kyolina okumanya nti ku ssomero tolina buyinza ku mwana oyo, naye bw'akomawo ewaka leka abeere mu mikono gyo. Omwana oyo bw'akomawo ewaka, making sure nti homework amukola nga obudde bukyali, asobole okufissa obudde obugenda ate okusoma Bayibuli. Omala okusoma Bayibuli afune obudde obugenda mu kusaba. Ekyo kigenda kumuyamba, kigenda kumutwala mu maaso. Akule nga alina guidance. Akule nga alinga Timoseewo Pawulo gw'atuwako obujulizi. Mu Timoseewo ekyokubiri nalukwadde olunyiri, Timoseewo ekyokubiri essula esooka lunyiri lwakutaano. Pawulo ng'agamba Timoseewo, Pawulo mutume gamba Timoseewo nti nkulabamu okukkiriza jjajjaawo Lois kwe yali alina jjajjaawo mukazi ne mama wo Eunice. Kaakano kakasiza ddala era nga ndaba faith eyo gye bali balina, it dwells in you. Abaana abo baagale, manya nti we bakuvaako n'obaleka essaawa 2, abaana abo we bakuvaako n'obaleka olunaku lumu, n'obaleka omwezi nga tebali mu mikono gyo nga gwe omuzadde omulokole, abaana abo balina emikono gye balimu, naye ng'emikono egyo tegibawa bulamu, ng'emikono gibawa kufa. Emikono egirina omusaayi mu ngalo zaabwe. Wakuvaako saawa emu emabega, lunaku lumu emabega, wiiki emu emabega, omwezi, omwaka, omwana oyo byabeera ize bibeera bingi kumusuula oba okumusitula. Obulamu bw'oyo omwana buli mu mikono gyo. Nkwagala nnyo, nkwagalira ddala, naye byonna Mukama yasinga okwagala. Nakutegeezezaako ne nkugamba nti abaana balina curriculums ze babaleetedde enzibu. Balina activities ze babaleetedde enkambwe. Transcendental meditation nazikugambye mu episode ey'okubiri. Olaba abaana ki kye babaleetedde, osobola okunoonya episode ey'okubiri. Nkwagala nnyo.
Kitange omulungi omwesigwa, nkwebaza olw'abantu bano. Mbateeka mu mikono gyo, tugoba okutya wakati waabwe. Leka omusaayi gwo gubatukuze. Abaana baabwe ensigo yaabwe eri munda. Leka emere emirandiro egy'obutuukirivu. Abaana bakule nga batya Katonda. Abaana bakule nga Timoseewo. Naffe tunagamba nti Mukama abikoze. Kwagala nnyo, kwagala ddala. Ku Just Gospel Media Uganda program amaaso ku kanisa. Program tugirese egendereddwamu kuba torch kanisa wajeraga obulumbaganyo bugituuseeko. Egendererwa ki, biruubirirwa ki biri mu basajja bano kulabika nti obulamu bwaffe ate babuzikiriza. Njagala kugamba nti Mukama akunkuumire. Don't forget to subscribe.